Ttiimu ya Nemo Volleyball Club yakudda mu mpaka za Africa eza club empanguzi omwezi ogujja n'ekigendererwa eky'okwongera ku kyafaayo kye bassaawo mu mpaka ezaasembayo eky'okubeera ttiimu ya Uganda ekyasinze okukola obulungi mu mpaka zino. Bano baamalira mu kifo kya 6 mu mpaka ezaasembayo oluvannyuma lw'okuwanduka ku kikopo ku luzannya lwa kwota final. Kati omutendesi Andrew Okapisi agamba nti beetegese ekimala okulaba nga bakomawo n'ekikopo. Competition gye tugendako content ya waggulu nnyo, mutendera gwa waggulu nnyo. Naye naffe twenyumiza mu experience gye tulina kuba twakagendayo mulundi gwa 6 mirundi 6 guno gugendayo mulundi gwa 7. N'olwekyo tufunye obumanyirivu ndowooza this time round tujja ku improvinga position zaffe tubale tuyita mu continent okwo. Ttiimu eno yaddamu okutendekebwa mu mwezi gwe-11 omwaka oguwedde ekiwa abazannyi essuubi ery'okukola obulungi wadde ng'omugalo gwa COVID-19 gubakosezza nnyo. Kwegamba twongeddemu n'abazannyi abalala betumanyi abalina experience. Naffe kennyini guno gujja kuba mulundi gwa 7 nga tugenda okukiikirira eggwanga. So tusuubira nti twetegese era tukyetegeka kuba empaka za mwezi ogujja. Our last experience gye twalina firepower ng'amala katusobodde okwongeramu ku firepower. Tuguzeyo ku bazanyi nga 2-3 abagenda okuglosteringa firepower yaffe. Then ebirala nga mu defense twongeddeyo omuzanyi omongo wa defense naye agenda tuyamba. Then n'abakadde betulina. Empaka za Africa ez'abasajja zaakubawo okuva nga 16 ziggwe nga 28 omwezi ogujja. Regina Nalujja, NTV ku Sawemu.